nange mulinnya lya Mukama Katonda omulungi bannayuganda bannaffe okuva Facebook lweyakibwako mu Uganda emyaka 3 egiyise abasuubuzi abakolera ku internet ababodaboda abatambuza ebyamaguzi by'abantu abatakisi abatambuza ebyamaguzi by'abantu over long distance abavuzi ba pickups abatambuza ebintu ebingi n'abantu abali baddukanya obulimu obutono bakosebwa nnyo ebitagambika ekyamazima twafiirwa bilioni 2 okuva lwe baggalawo Facebook. Twagezaako buli kkubo lyonna okwogerezeganya ne gavumenti okulaba ng'ezzaako Facebook n'okutuuka okuba gavumenti yaffe mu mbuga, naye bagamba akusinga kukuya gw'olina gavumenti yasuulayo gwa nagamba teyafaayo. Oluvannyuma lw'okugezaako buli kimu nga tetusobodde, twasalawo okukola oba okutondawo omutimbagano gwaffe gunnansangwa ogw'e Uganda Gupal Marketplace. Omutimbagano guno guyunga omuguzi n'omutunzi. Bw'obanga oli Uganda gukuyunga ku muguzi ali mu nsi yonna. Gufaanagana n'emitimbagano nga bw'olaba Amazon, nga bw'olaba Alibaba, nga bw'olaba Jumia oba Jiji. Naye ekyenjawulo guno ffe ng'abasuubuzi abaakosebwa olw'okuggalawo Facebook twekwase ne tugutondawo ng'ate obutafaanaganako ne giri emitimbagano egy'Abazungu. Omutimbagano guno gwaffe ogwa PAL guliko amakolero, guliko ebifo eby'obulambuzi, guliko bano abantu abakola obuntu obutonotono bugatto ba artisans, nga kuliko n'omulunzi oba omulimi omukyalo agenda kuba ng'asobola okutunda ebintu bye ng'akozesa omutimbagano guno ogwa internet. Basebo ne bannyabo tubategeeza ebyobusuubuzi byakyuka nnyo. Tekikyakweetaagisa kutuula awo ku dduuka lyo ng'olinde omuguzi. Abamu ku basuubuzi nga mugenda ne mundagu mufuneyo ku ddagala ery'okutunda, ebyo byakyuka, ebyobusuubuzi byadda mu bbanga ku internet. Era kizibu nnyo olwaleero okuddukanya bizinesi e Uganda nga tolangira ku internet. Omutimbagano gwaffe guno ogwa PAL gugenda kukola mu nsi za Africa 14. Tugatteko ne Dubai oba United Arab Emirates. Gugenda kubanga gutondawo emirimu emiliyoni 2.5 buli mwaka. Wakati tunawo boda, tunawo abobulole, tulinawo abapika, bonna tukola nabo ku internet. Ate n'ekirala era ekyenjawulo kino kigenda eri bayimbi. Nkimanyi bulungi nti abayimbi b'omu Uganda mwafiirwa nnyo ssente okuva lwe bajjako Facebook. Kubanga mwali mulanga ennyimba zammwe, mulanga creation zammwe ku Facebook. Naye PAL ogenda kubanga omuyimbi yonna gy'oli osobola okuteekako akawunti yo n'oteekako ennamba z'abantu abakumanaginga n'osobola okufuna bookings wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Ekibadde kitakyaliwo okuva lwe bajjako Facebook. Internet yakyusa nnyo engeri gye tukolamu emirimu, engeri gye twogera, engeri gye tutundamu ebintu. Internet yabikyusa. Era internet nga yo erina obusobozi okukulyetinga emirimu n'okuleeta obugagga obw'ensibo. Wabula kya mukisa mubi nnyo nti ate mu Uganda internet tugikozesa bubi oba tugikozesa katono nnyo. Era nga kino kivuddemu internet okuleetawo okukyawagana, okwawukana mu mawanga, okubeera ng'abantu bazunzazunza olugambo nga n'amawulire si matuufu, n'okubeera nti abavubuka bakozesebwa oba kye twandiyise exploitation. Kati okusinziira ku ekyo ngaffe abawusita ekibiina ekirimu abantu abaddukanyiza emirimu gyabwe ku internet. Tulina amaduuka naye ffe tulangira ku internet. Twasazeewo okusomesa bannayuganda. Lwaki twasazeewo okusomesa bannayuganda? Tetwagala bannayuganda baddemu okukozesa bu internet nga bagikozesa ku Facebook, gavumenti n'egijjako. Ffe ne tubonaabona nga bannabyabufuzi abaviirako okujjako Facebook bo bajja bayinaayina. Ffe tubonaabona n'abaana baffe tebakyasoma, emmotoka twazipaakinga ne bizinesi zaffe zaayonooneka.
ne tugamba tutegese omusomo twagutumye Digital Trade Conference kugenda kubeera mu bibuga 11 ebye Uganda nga tandikira Mbale, tudde Jinja, Masaka, Mbarara, Oyima, Gulu, Lira, tukomewo mu Kampala. Nga buli kibuga tusomesa abaana mutwalo nga tubayigiriza nti eno essimu bugagga era mwena mwena kati mwe bannamawulire essimu mugikozesa bulungi kubanga mujjamu ssente ne buli munnayuganda nga tamanyi nti eno essimu bugagga bw'alina mu nsawo kati twagala okusomesa eggwanga era nga tugenda kutondawo amasomero aga training abantu okukozesa internet 11 buli kibuga twagala tulekeyo essomero nga tusomesa omwana nti internet, don't misuse the internet kuba buno bugagga era tugenda n'okuteekawo internet anthems nga abayimbi abaana babawangudde buli mu lulimi olw'eggwanga tugezaako okusomesa bannayuganda enkozesa entuufu ya internet. So mbadde nsaba muneeyungeko katusaba executive yawo siteyimirire tulonkinga omutimbagano gwaffe guno gwa paala era nga bwe bwoolabaawo Paal Marketplace tusaba government, tusaba amakampani ag'abannannyini n'ebitongole ebirala bituyambeko mu kutegeka omusomo guno okugenda okuyamba bannayuganda bakozese bulungi internet bakole emirimu bakole n'obugagga obw'ensibo olwa Katonda n'ensi yaffe. I work with Sanyu Culture ABS. Ekibuuzo kyange kiri ku bayimbi ogambye Paala olina okwata nnyo ku bayimbi omuyimbi agenda ganirwamu atya music agenda tambula atya? Ku ssaawa eno Paala egenda kuyamba muyimbi kufuna booking nti agenda kuteekako music level ye abeere ng'ateekako contacts ze ng'omuntu asobola okumupangisa kumukola asobola okumupangisa okukola gig asobola omupangisa okukola concert. Wabula maaso awo tugenda kukola updates egenda okubako entertainment nga omuyimbi asobola okuuploadinga video asobola okuuploadinga music in future tukirina kubanga ensi we yagenda video streaming music streaming byonna bigenda kubanga kwebiri naye for now twaconsiderinze nti buli muyimbi agenda kubanga agulawo edduuka kuba abayimbi abasinga obalaba nabo si bakafulu mu internet kati Facebook bwe yavaako kyokolabanga badda nnyo emabega era twabalowoozezaako byansuso. Jebala Bosebo. Amannya abantu Edwin olana omukutu gwa Brown Media. Okusinziira bwe ndaba website yammwe mukutu ki? Brown Media. Okusinziira bwe ndaba website yammwe bweri. Yes. Teyina njawulo nnyo na applications endala eziriwo ezanga gigi. Kitegeeza ki nti buli muntu afuna access ogikola ki okuteeka products ze. Bw'otunuulira gigi eriko kye tuyise abafere nti omuntu asobola okuteekayo product n'abanga n'akulaga nti agitunda at the end of the day n'otuuka okufuna product ne bakufeera ekyo mugenda kikola mutya. Ekirala, the quality of the products ezipostingibwa ku platform yammwe, how sure are you nti bainga nabo bagenda delivaringa quality obutatatanya linnya lyammwe omuntu gamba nti nno. Kati ensonga lwaki twakoze Paala kwe kumalawo wiki ekireeta ebizibu byonna byonna lwakuba nti bakama baffe abagigi ate wano tebalinawo nawo ofiisi bali Kenya era ne bwobanga ofunye ekizibu tebasobola kukola ki kisolovinga akolera ku mutimbagano gwabwe naye ffe nga tetunaba ku approvinga kukolera ku Paala tiimu yaffe egenda sooka kujja ku dduukaali tukakase nti ebintu byo bituukagana n'omutindo era nga tugenda kuba tukolera wamu ne Uganda National Bureau of Standards okulaba nti client afuna a quality product ate akawunti yonna eneefunako complaints from the users tugenda kugiblokinga nga bwolaba buba twasikanirizeyo weakness eziri ku mitimbagano emirala egenda okuleeta enjawulo e Uganda.
Those are precautions. Thank you. Bambita Black TV. Nina ebibuuzo byandibadde nga 5 naye njagala nsobola okutunuulira omukutu gwamu ngezaako okutunuulira nga olinayo commodities ezimu ziri mu 5 years back. Simanyi price n'ekirala ekintu waliwo ebintu bibiri. There is what we call digitization and digitalization. Bibiri bya njawulo. So kubitunuulireko. Ekirala ffe abakola affiliate market omukutu gwammwe tugenda kuganyirwamu tutya? Thank you. Question gy'obuuziza tetunaba bwendolinga batunzi omukutu guno tukulonkinze leero era product z'olaba eziriko they are dummies naye gwe bw'onoobanga oguddewo account yo ogenda kuba nga era nga ziraga waziteekayo. Question endala, ife ekibiina kyaffe kirimu abantu abakolera ku internet naye nga batunda real except crypto ne bitcoin. We don't believe in those technologies. Tulowooza nga ebiwe bityo bisimanya coin watu tetubimanyi. So I don't know about the affiliate marketing in Uganda. Na Uganda okuva government yaffe yajjako omukutu gwa Facebook ffe nga abasuubulira ku internet twabonaabona ebitagambika era twafiirwa ssente ezitabalika. Twagezaako buli ekisoboka okulaba nga gavumenti tuginnyonnyola ezeeko Facebook era ne tuuka n'okuba gavumenti yaffe mu mbuga naye tetwayambibwa. Ne tugamba afiirwa tasula ku malaalo ne tutondawo omutimbagano gwaffe ogw'ebyobusuubuzi oguyitibwa Pearl Marketplace. Omutimbagano guno gugenda okugatta omusuubuzi n'omuguzi mu Uganda, mu East Africa n'ensi yonna. Gufaanagana n'emitimbagano egy'amaanyi nga bw'olaba Amazon, nga bw'olaba Alibaba, nga bw'olaba Jumia. Naye ekyenjawulo nti guno gukoleddwa baana baffe wano Bannayuganda. Mutimbagano guno gugenda kutuyamba okukulyetingira abavubuka ne Bannayuganda emirimu era nga ne gavumenti yaffe egenda kubanga egufunamu omusolo buli mwaka gwa bilioni 3. Bannayuganda ebyobusuubuzi byakyuka. Tekikyetaagisa kutuula awo ku dduuka lyo n'olinda abaguzi. Olwaleero olina okubanga okozesa internet era bw'obanga oli eyo nga tolangira ku internet oli mu buzibu bubeera bwakeeredde dda. Pearl egenda kubanga ekusobozesa okubanga osuubulira ku internet. Kati internet kintu kyamaanyi nnyo ekiyinza okutondawo emirimu ne kireeta n'obugagga obw'ensibo singa kibeera kikozesebeddwa bulungi. Kya mukisa mubi nnyo nti mu Uganda internet ekozesebwa bubi nnyo ekigenze wala. Bannayuganda internet mugikozesa kuvuma, kutyoboola abakulu, kutambuza lugambo, kuwaayiriza ebitayamba. Naye ife olw'okuba tuludde nga ne ssente na buli kimu kye tulina twakifuna ku internet, tugenda kuvaayo tusomese Bannayuganda enkozesa entuufu eya internet era nga tubagamba nti essimu eno gye mulaba bugagga. Tulina omusomo gwe twategese mu bibuga bya Uganda 11 ng'ekigendererwa kyaffe twagala tukulyetingewo digital trading hubs mu bibuga ebyo okuva Mbale paka Arua era tukomewo mu Kampala tulyoke tulonkinge omutimbagano gwaffe ogwa Pearl officially. Tusaba government, tusaba ebitongole binakyewa na buli muntu yenna aveeyo tuyambe
bannayuganda okutegeera internet basobole okwejja mu bwavu bakulyetinge n'obugagga obw'ensibo. Omusuubuzi ki wemutunuulidde era kyetaagisa ki omusuubuzi bakumanywa mu nteekateeka yammwe? Omusuubuzi yenna alina bizinensi, kubanga buli muntu musuubuzi. Oyinza okuba nga olina kyotunda oba nga olina kyokola, either a good or a service. Gwe kasita obeera nga olina kyokola ne bw'oba musomesa osobola okukola akawunti yo ku PAL, ne bw'oba nga otunda akantu akatono ennyo bwe kati PAL ekuyambako okufuna abaguzi, kubanga abantu tebakyatambula kujja mu maduuka. Abantu bakozesa internet, ekintu nekibasanga bakoze eki obatudde. Tutunuulira omusuubuzi owa wansi. Ate n'ekyenjawulo nno ffe kyetwayongeddeko obutafaanaganako ne gira emitimbagano emirala. Amafakitole gaffe gonna mu Uganda twagataddeko. Kitegeeza ki? Nti ebintu bya Uganda bigenda kutunda wano mu East Africa, mu Komesa ne mu nsi yonna. Twataddeko tourism facilities. Twagala ebyobulambuzi bya Uganda byeyongerere ddala. Neteekako ne bano abantu abakola obuntu obutono, bankola ngatto, artisans, crafts and artisans. Bw'obanga okola ngatto naye ng'olina masuba teri akumanyi, twakukoledde space ogenda kugulawo edduuka lyo erya online. N'omulimi ali ewaffe eri ekyakayanja mu Kigande Singo agenda kubanga asobola okutunda emiyembe gye ovakkedo we n'amuguza gwali e Kampala. Katonda yatusobozesa okuleeta internet etuyunga ne tuwuliziganya. So kyetwagala okukola nga urban smart traders, tetwagala bannayuganda mudde mukozesa internet ate ffe gavumenti egijjeko tuboneebone nga bwe tubonyeebonye emyaka gino 3. Waliwo ensonga challenge ya data, bei ya data ate wamu ne bei y'amasimu. Olaba tumanyi nti app egenda ku masimu gaseeri. Kituufu. Era mu musomo guno ogwa Digital Trade Conference tuli mu kwogerezeganya ne gavumenti yaffe erabike ng'efunirayo bannayuganda at least emitwalo 25 essimu eza smartphone ennungi wakiri ng'erina RAM wa 12 GB. Essimu ezo zigabibwe abaana bano batandikireko, then buli mwaka ebeere ng'ewaayo ku bavubuka essimu ennungi, kuba gavumenti ekikola ki ekisobola. Bwe tuba tubanyonnyodde nti abaana bano banafuna essimu tebagenda kubavuma. Bannayuganda tekiyamba kubanga ate ovuma gavumenti yo kuba tolina ndala, olina kukola wamu tupromoting eggwanga lyaffe tulikulaakulanye kuba eggwanga eggagga ffenna lituyamba. Okay, tuwenza kusha data. Mwagazizako okuapproachinga UCC ensonga ya data. Ensonga ya data twalina olukiiko ne UCC era nga tujebaza kubeerwanye okulaba nti data osanga ate yandibadde wa bbeeyi nnyo. Ne UCC egezaako okulaba nga regulatinga access price eza buli kintu. Era nga tugenda kweyongera okubasimbi b'omu Uganda. Abayimbi b'eggwanga. Guno omukisa gwe mufunye tegubangawo. Emabegaawo abayimbi mbadde mbeera mu byakutambula ne mukuba n'ennyimba simanya ggulu, simanya olugendo lw'eggulu ku marketplace yaffe eno. Omuyimbi agenda kubanga akola akawunti ye, oteekeyo details zo ng'abantu bakubuukinga ku mikolo, abantu nga bakubuukinga ku mbaga, nga bakubuukinga mu Uganda, bakubuukinga mu East Africa na buli wamu. Kubanga okuva lwe bajjako Facebook abayimbi babadde bazze nnyo emabega. Era muyinza okunjulira abayimbi tebakyalabika. Mujjukire bizonto nga tebanajjako bizonto Facebook. Baali bamaanyi nnyo ne kati oba baddawa. Kati tuleese bagenda kubanga baggulawo akawunti yaabwe ku PAL babeere nga basobola okulanga ebintu byabwe. Abayimbi nga ffe tulwana okuzzaako Facebook temwafaayo. Naye era tubalowoozezaako tubakulyetingidde omutimbagano gwe mugenda okubanga mulangira ebintu byammwe ate mu maaso tugenda kuteekako ng'osobola okuuploadingayo video, osobola okuuploadingayo ennyimba zo, tubeere nga talent ze Uganda tuzisitulira ddala, Uganda ebeere nga yeridinga mu Africa n'ensi yonna.